Yensonga eyo akayimba ako bakayita ekilyo nomuwafu, abalala bakayita ebintu bizibu, kyonna kyoba okatuumye akayimba ako. Nasiba mu ssasa ewuwa ebula enkumbi neyeetenda bwaweese nnyo kamala naye nga byaweesa abataweesa be bafuna. Akayimba ekilyo n'omuwafu kyengenda okuba ate nga nkunyumizaako ku kayimba kano mpola mpola, embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Banange Basudde era nga akatini nnyo kenkuleetedde lwe lugero lw'ennyange ne Kapa, naawe onaafunamu ekyokuyiga mu mbeera nga bwetambudde. Oluyimba luno lwa Banange Basudde lwafuluma ku alubamu ye Banange Basudde yaleka alubamu 17 era ng'eno alubamu ya namba 12, yali teepu 12 okwali gye baatuuma byenda bye, era nga kwaliko oluyimba luno ebintu bizibu oba ekilyo n'omuwafu. Kwaliko oluyimba byenda bye, kabula dda, nkaabira bulamu, waliwo omuwasenju, ye teepu eno Banange Basudde gyasobola okuba ate ng'afulumya nabbi w'okuyimba. Banange Basudde yasobola okuba ate ng'awandiika oluyimba luno, era kati nnyo gwe ebigambo by'osobodde okuba ate ng'owulira onambuulira gwe oyagadde sseggwanga oba oyagadde nnyange, kyonna gwe kyoyagala okuba ate ng'ofunamu kyogenda okuba ate ng'oŋŋamba sseggwanga naye nga kati nnyo olugero luno lukwata ku olugero lwa nnyange ne Kapa, era nga Banange Basudde yasobola okuba ate ng'awandiika oluyimba luno. Oluyimba luzito nnyo, luwuliremu kati nnyo. Era nzijeeyo olugero lwa nnyange. Nnyange yajja neevuma Kapa obuuso mbu n'obutama bwagisitama era bubi, bambi akasalo kano teri akaagala omuntu akaagala kumuttira mmese. Mpozzi Nnyange yakangabadde ng'agamba nti yasiba mu ggana ery'ente nga 5 ne bwazirinnya ku nnyindo ye muyonjo nnyo ku feesi. Nnyange mu ssanyu nga bw'agamba mwami Kapa naye n'avaamu omwasi n'agamba Nnyange agira ava ku nsi eno, n'asaba amuwa ekibuuzo bw'akitta amuviireko ddala taliddamu munyega. N'amubuuza Nnyange, osiiba mu nte gwe wanywako kututa otukama mu nte? Ddaba Nnyange bw'ajja atunula amaaso nga ne langi y'amata si mwangu wa kugimanya. Kapa n'ajuliza nti sinywa mata nderuka agava mu nte mw'osiiba ng'ogomoka, gansanga na waka nga ngalamidde awo, kale omukago gwo gwe n'ente ogugyemu ki? Nnyange kata anoonye ennywanto ey'ente anuuneko ategeere bwe yafiirwa edda, naye ng'olumwa lw'Ennyange lusongovu nnyo okuluma ku nnywanto ye okufunamu otuzzi. Oluyimba luno tuli ku lugero lwa Kapa ne Nnyange. Gwe muwulira kino oyizeemu ki? Ogenda okuba ate ng'ombuulira ku luyimba luno lwa Banange Basudde lwe yayimba ekilyo n'omuwafu. Bingi nnyo bye yateekamu, era waliwo yagambira nti Sseggwanga yatema akakule. Sseggwanga yakola ki? Yakuba akakule ng'eggumba lituze nnyinimu ng'ali enva limulakira ng'akagumba k'enningu. Sseggwanga kubanga obudde obwo Sseggwanga yali awonya empagama. Sseggwanga bamugamba Sseggwanga wonya nnyinimu. Sseggwanga ng'agamba ebintu byo bulijjo obindyako, olaba n'ebinyeebwa by'oteeka awo biryako ng'oli ogenze bugenzi. Awo nno ke kayimba ako. Akayimba ako bakayita ekilyo n'omuwafu, naye ng'oyizeemu ki? Kyenjagala okuba ate ng'ategeera. Awo nno Banange Basudde wagambira n'akulabako akatono aba akyadde, mukkirize okugenda kwange kuno. Enswaswa eteeyanula yeekola ki? Si yeeteega engalabi oba ndabire besikoze eki? Banange Basudde kamaliriza akayimba ako. Olwo nno lugero lutuwa ekyokuyiga bingi nnyo. Goyinza okugamba nti oli wakabi yonna gy'oyita ne gwe linda abantu bakuteeke ku minzaani basobole okuba ate nga bawogera. Goyinza okugamba nti ogenda weesoma oli wakabi naye ng'ate ebikuvaamu. Banange Basudde akayimba ako yakayimba way back, ebbanga liyiseewo myaka gyadda nnyo. Nkutegeeza yali alubamu, yali teepu ya 12. Ku teepu gye bayita byenda bye kwe kwajjira oluyimba olwo bintu bizibu oba ekilyo n'omuwafu. Oyinza okugamba nti oli muyimbi w'amaanyi naye ate ng'abantu bo bakulaba ng'owa wansi.
oyinza okugamba nti gy'oli gw'oli mugagga naye ng'obugagga bw'oliko okaabiza abantu mu mbeera eyo nga bw'etambula. Oyinza okwefuula nti gw'oli w'amaanyi. Kati nga bw'owulidde ennyange ne Kapa, ennyange abeera mu nte ate Kapa ye amata. Goyinza okugamba abagagga bakumanya ate nga abagagga tebakuwa ssente mu mbeera eyo. Sooka onneegatteko kayimba ako tugaziye okumanya kayimba kano ekiryo n'omuwafu. Sooka onnyimbire namo, oyinza okuba akayimba okamanyi kuba nze nkugiddemu ebitonotono bye nzijukira mu kayimba kano aka Banange Basudde ekiryo n'omuwafu. Sooka oŋŋambe. Abanike. Essebo. Agamba ati abanike. Mwetuli. Akati akayimba ako nze kyenjizeemu. Okutefuula nnyo wakabiiko ekyo ky'oli kuba waliwo ate ababa bakusingako. Abantu bagenda ne olinanga okuba kati tugeze okutambula n'omugagga tekikufuula kuba nti gw'oli mugagga. Nze muzeeyi ndi kitabyawo. Nebalekuuliriza. Kendeeza ku mutima musajja munnange Basudde bwe yagamba nti n'asiba musasa ewuwe enkumbi ne yeewaana bwe yawesa kumba abataweesa bebakola ki. Banange Basudde yasobola okuba ate ng'akola ebyafaayo bye. Kayimba ako. Essebo. Tuweereza. Lisa kadina nakatete mu lwengo. Kale akayimba. Banange Basudde yagambira nti ebintu bizibu nnyo. Ebintu bizibu basajja bannange. Nalabye oluyombo ekkutu n'eriiso nga liva ku nnyonyi eyayise mu bbanga ssaawa 6 ez'omutuntu. Ke kayimba kwe bayita ekiryo n'omuwafu. Sooka oŋŋambe gw'omanyimu ki? Abanike. Essebo. Essebo. Eyo nayo alikola singa n'ekyanjo. Akakayimba kiziramu kudikka kutusoma walawo akusingako. Nze kunnesomeyako olwaleero kisaze nebako mwe kusinga. Awulidde. Kigatize ndikola soma n'ekyanjo. Aya baase. Anti n'eriiso ng'agamba anti n'eriiso bw'alaba okukamala tategeera byalabye nti bwongo bw'atakola. Sooka oŋŋamba makayimba kano gwe oba omanyi okayimba. Essebo. Ono kiwaawo fesiwagala. Kuyinza kw'amaanyi. Oyizeemu ki? Abantu obitefuula kyetali omutaka okuyamba mu ngeri yonna. Okay. Wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambye ekkiriza. Bereketya w'omusana akola atya? Akayimba kano nkamanyi naye ebimu mbibuukabuuka. Ssebo. Abanike. Wewe kuweereza. Essebo. Ando tabera munyaka kutozali fulani. Akayimba ako. Waliwo akatuti katyo keyagamba nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambye ekkiriza. Ereetewo akasana jala babirira otuddo. Tukola otukola tubambi. Kati eyo paati ebambi erimu ekyokuyiga kino omuntu ayinza okukola ekintu nga manya kulumya kumene yeefiiriza. Sigati munyaka kutosali frank abayizi ba Urban Media Center mbabuuzaako wamu ne ba Vibe Media Center. Ssebo. Sooka oŋŋambe. Hello? Ssebo. Kebayita akayimba ekiryo n'omuwafu. Mwana wa maama. Agamba atya? Ssebo. Webale kuweereza. Kale ssebo. Ono Sagala Muhammad nva Bulaaya. Bannanga ate okonye ku nsonga. Nze kyensinga okukakasa nti omusajja ekiyimba ng'oluyimba tulowoozaako. Olwaleero bw'owuliriza oluyimba olwo n'ebbanga lye lumaze. Mutuufu nze ndigamu bino wammanga. Bwe weetumbiika n'osinga Abane. Otuuka mu maaso n'okkiriza nti ekyamazima gundi ansinga. Omusajja yalowooza nkunyimba. Ono Sagala Muhammad. Essebo. Munnange abasajja b'essomero lya Green Acres. Essebo. Bannange tebava ku leediyo eno. Beebale kuwuliriza. Kale Sseruganda. Ssebo. Hello? Abani. Agamba atya? Webale kuweereza. Ennyabo. Naye nze akayimba ako. Nze ngamba mu kyekategeeza nti bw'oba omanyi nti
oli munene era olina okuba nga oli munene bw'omanyi nti oli munene olina okutunuulira omunene n'akuyigiriza ekigenda mu maaso webale kuweereza kale nyabo ekituufu omuntu tasaanidde kwesukulumya ku balala gwe linda balala bafuuke minzaani ng'oyinza okugamba oli w'amaanyi ate nga waaka bamulinda bamulaba tebamukola ki bagambira ekiryo n'omuwafu ennyange yali amanyi nti watabbu nnyo ate nga Kapa byakola ki mu mata gy'asiiba n'amata tanywanga nako ssebo akayimba omanyi okukayimba okayimba sisobola naye okawuliriza nkawuliriza naye ekyo ekyokuyiga kikampaamu nti buli muntu oba alina kyasinga ku munne ntyo kati gwe obanga akale olaba oli wakabi waliwo abalala abakusinga aya nze Robert Liverpool ndi wano kyemala nti ssebo niwe bali okuweereza kale wangi Martin Kulondi Magiri kati ku nsonga y'akayimba ako olinako oyimbamu oba otubuulira ngenda bamenyamenyeramu ku nsonga y'oluyimba olwo wobanga olumenyamenya asookere ku sseggwanga eno kati gwe wobanga oli munene nga gwe buli kimu ekikyo kikola wekka okoze otya ssebo nasiiba musase wuwe bulwaki soko ngambe hala agamba atya onoloja bodaboda kasese ssebo ku kayimba ako kati oli aba yemanyi nti ali munene amanyi nti wali abamusingako egedaba ssebo ayaya ke kayimba ke bayita ekiryo n'omuwafu Amani Basudde yasobola okuba ate nga ayolesa empandiika ey'amaanyi ssebo ssebo ebane kuweereza kale akonze tatu gyemanyini wano weyagamba nti tereke wakasana weyabonyabonyeza omuddo omuddo ne gulajanira kinene neyeyaliira mu bbanga kati mukweyalirizi ssebo netiwaaka ekubuzeeko awo no Amani Basudde wamaliriza ng'agamba n'akulabyeko akatono aba akyadde mukkirize okugenda kwange kuno enswaswa eteeyanula yeekola engalabe mundabire besirabye nti nsaaliddwa nnyo olunaku olwaleero.